Mbu baba bamugoba. Bamugobera ki? Nti aswaza kanso. Atya. Anti bire bya Kamadi. Olaba nagamba ng'owakana ndowooza olabye. Nagamba. Kati ye bimukwatirako. Nze binsobedde nabusobezi. Naye ate kituufu. Ate kiti. Muzeeyi Kamadi musajja mufumbo. Kakati baba yene bimukwatirako. Ekisooka bonna bantu bakulu. Baba muntu mukulu. Oli omuzeeyi muntu mukulu. Bonna bategeera kye bakola. Kati baba obuzibu ne buvaawo. Why? Ekitiibwa kyabwe kiba kifa. Tewali nawe bya bitiibwa. Kale ate kiki? Tewali bya bitiibwa. Ekyo tekigobesa baba. Kati ki ekigenda mu maaso bikomye kuki? Nanga nti sibitegedde awo gye biggweredde. Nze ndabye nga bagenda kundaba n'enzirukayo. Kwe kujja bikugamba. Nondeeta nga kaguddeyo. Kati gw'oyagala bamugobe? Omukazi ye yampa omulimu wano. Naye era tekijjawo nti byakola si birungi. Wabanga ye yakuwa omulimu ne kitegeeza nti mubi. We yasobolera okugukuwawo kimufuula omubi. Ati naye aswaza kanza tomumanyi ku kyalo kuno bamwagala. Kati we bawulira ebyo bayinza okutandika omubuusabuusa. Nono Nalukenge ye yakoze olugambo olw'ekisiru. Singa teyagambye baba. Baba singa tabitegedde. Ye yabyogedde? Yes, bino byonna tebyandibaddewo. Naye mukyala kansi naye alimba. Kati yamugambye byaki? Singa yasirise tayandibtegedde. Ebyo n'entalo tebyandibaddewo ebyokumugoba biki byandisigadde mu ffe. Naye oli omukazi alina olugambo. Alina olugambo n'oluteetaagisa. Bali bantu bakulu. Kati tulabe gye binaggweera naye nze mpulira ntiddemu. Tulinde tulabe naye baba. Nze baba wange nkyamwagala talina buzibu bwonna bwe mulabamu. Richard. Richard yatambuddemu ng'omuntu yenna omulamu bw'abeera. Ku makya gano. N'atambula butambuzi nga tasibudde na kunsiibula. Lindawa. Akusiibule gwe okola ng'ani gy'ali. Naweereka naawe. Tuyinza kukira ku makya n'ozunga tomusiibudde tomutegekedde ka caayi. Ya alaze wakati. Naweereka. Kati nedda akugambe nga gwe yamuwasa oba nga gwe yamugobaganya. Wamugamba tosobola muwasiza mu nyumba ya kitaawe. Ate kakati gwomu mbu yali kusiibudde. Nze yamuyamba ne musembeza yangambye gy'alagira mmanyiiro. Ate mwana ebintu by'atandise okukola ebisi byagala binzijjako nnyo. Ate mugambe gwe guba gusembayo waba akomyewo wano. Omwefuze weefula gwayo mulinako obuvunaanyizibwa weerabidde nti ekyo wamulabira ku nze. Okiwulira n'obwo obuyambi bw'oyogera bw'ogamba nti omuwa abufunye kubangazi. Naye omwefuze muwasize ddala. Nedda nze nakusanga omugobye mukazi wa talina gyadda. Nze ne mwagala munnaye ngaze okuba namusiima ng'omuntu. In fact singa yaliwo mwali badde musula mwenna. Okay. Robbi no babo osazeewo engeri gye wamuwasa nze kamulekere. Nze kansigaze Viviani wange. Ulira. Tonyingirira Robbi na tonyingirira tuteesa. Tontambala sikutambaala. Naye omuntu ng'alabye n'akantu ako bannange. Robert, kyetaagisa ki akantu ako okukwawukanako n'okavaako ne kataddira ddala wano? Mpulira akantu ako kantama konna bannange kakalakala nakalinga akawozi ogw'okufa. Lwaki tokeesonyiwa tekakuswaza? Mu butuufu ne bw'okanoonya mu masuuka kakubulamu. Robbi naawe ana ekizibu kyolina saategeera singa obadde musajja mazima obukazi obutono bulimu ekyama. Naye wakuba kale noonya engeri gye nyinza okunnyonnyolamu ontegeere. Tabiba byangu naye kye tujja okukola. Nze ekimotoka kya kasasiro bwe kijja ewange oluusi kinnyuka n'obudde bukyali bwe kinaaba kimaliriza nja kukiweerezaako eyo naawe kikuyambeko. Naye ojja muwaayo amafuta obimanyi. Esewa. Okay, kale kati tujja batuuliziganya. Kale. Agnes. Wangi? Kiki obadde olina ky'ogamba? Richard. Ddala naawe osazeewo osaliddewo ddala nve mu maka muno. Agnes,
kyoba omanya siri musanyufu n'ebintu byammwe. Richard, siri musanyufu. toli musanyufu naye ate owuliriza nnyo olugambo lwa Nalukenge n'oyitawo. Anti mutuufu. Naye ddala okisaliddewo ddala okuva ku mutima gwo ntambule enve wano ewaka. Sinnakisalawo ate golayo nkufulumiza. Kiki ennyo kyenkozaawo ekitakolebwangako? Ebintu ebyo bigobiranga ebyokusaaga naye biswaza ku kyalo kuno. Amazima matuufu kino nkikubulira nga mwannyinazi. Nange nina embeera gye mpitamu enyigiriza. Kati Kamadi bw'aba ampadde ssente mbaziziza kabiiki. Okukugoba saaliyagadde kugoba kuba oli mwannyinaze. Naye ate era n'ebintu by'okuswala si byagala. Gwe tutaba oyo omusajja mu butuufu mukadde. Obusente bw'omusajja bw'olya tebukuluma muli. Kati sente z'omukadde oyo mwannyinaze. Naye Richard, nkubulire ndeka neeyiye. Naye Robert, kyetaagisa kyo okuleka akantu ako nga okaviirako ddala siddamu kalaba wano wadde okkatunulako. Robin, nkulaba oli siriyasi. Bannange n'okaviirako ddala ne siddamu nakalaba wano. Fiirako. Obikakasa by'oyogera. Kati ate olowooza ngudde eddalu wali ondabyeko mu mitingi eri serious ng'eno. Kyogamba osobola okumpa kyenjagala Robina. Gwe mbuulira oyagala ki akantu ako okeesonyiwe. Robina olaba ebintu bino gwe yabitandika. Okiwulira naye nvuze ekintu kyange mu mirembe nga teri amanyi munne naye kuva wabiyingiramu ne beemanya ebintu ne bitabuka nonkyankalanya nonyonoonera obulamu bwange. Jjukira naye sinaba nakusala wani gwe ngenda kuwasa naye gwe n'obiyingiramu noweefuga. Kiwulira Era bikyasobola ottereera. Robert, gwe mbuulira ky'oyagala. Nze nja kukikola akantu ako nneme wadde okuddamu okukalaba wano. ekintu ky'osaba kinene nnyo. Naye kati kankwanguyize. Bino by'obadde onoonya kapito. Bw'ogenda kukola bbaala. Nze ngenda kukwata ssente nzikuwe zonna z'oyagala okole ebbaala gy'oyagala naye ng'ogenda kuwasa Rachel. Kandabe. Vivian sente Vivian. Owesamu obukadde 10 awo. Nza ka Vivian nkate. Nze ngenda kwesaddaaka ssente ze mbadde ensondo oggula emmotoka. Nzikwate nzikuwe naye ng'owasa Rachel. Nga toddamu wadde okusembeza akantu kaako wano. Kiwetaagisa na kikiwedde. Vivian awo mutadde Vivian awo gwogenze. Kale zimpe nzikiriza. Naye nga siddamu kalaba. Totumye weesitukidde baaba. Tugende mu maaso. Tonimba Robert. Gwe mpa buli sente kyekyokka. Ekisigalidde bisigadde gwe bindekere nze. Wadde okukasanga obusanzi ku lubalaza. Yansibye. Mbadde ki? Mukama Katonda wange ani yankoze kino? Nanduutu. Kapiito kyokka obadde amansibye badde oli luddawa? Omaze n'ozuukuka. Kapiito ate kati embooko yaki? Embooko yange. Nyamba kalo nsumululeko. Ndi musirwa okusumulula. Nze nkusumulula ombabike. Sisobola. Nkusibye enjagala. Kapiito. Yes. Sonyiwa nzumulula. Binuma.
Nawe ebikuluma obirabye byonkola tobimanyi nyabo. Byonkola tobimanyi. Nkoze ki? Zino zonna tubadde bulungi. Nga tuyina laavu. Lwe waŋŋaana okuzannya gemu y'akasoto olujjukira. Era byawedde. Ebyakapiito tebiggwa. Gwe ssebo n'essimu yange gye neegulira oginfugira nako. Mbuleeta essimu simanya nteekemu layini woolooloolo nonnemesa ozannya gemu y'akasota. Katuuni wa munnemesa ekyo n'ensirika n'essimu yange gye nagula n'oginfugirako. Mu butuufu omusajja omukadde kati kambuuze ssente z'oli ogenda mufumbirwa oba nga gweoba ondaba nyiza okufumbirwa kamaani kati ebikolimo olibiddawo okulya ssente y'omukadde teri bikolimo ndaba mwannyinaze nze mba kuba mukazi era neewuunya abakazi mba kuba mukazi saaliridde ssente ya musajja n'egyo nga sigenda mukolera kyayagala. Oyogera bw'otyo kubanga oli musajja. Sikulimba. Naye nze mukazi munnange amanyi kyempitamu ampagira. Mube ne ku kisaba naye. Sikulimba. Nze ndabira ddala nga obusente bw'omusajja ali bulese. Kulwa obulungi ne ku kitundu obutaswala. Nze ngamba muzeeyo ali mwesonyiye. Bwe naafuna akasente nenkuwa otuule ne Nalukenge nja mukakkanya. Awo nno oyogedde bulungi Richard. Bw'obanga ogenda kunfunira ssente. Kamadi nze nja muleka. Kino ngenda kikola ku lulwo. Nange saagala kugoba kuba kati biwulikika ebiteeyo mu kyalo nti Agnes bwe yali ewa muganda we mwannyina n'amusenza luti. Saagala bintu ebyo. Oli ku kituufu kansu. Nange sikyagala naye bw'ononyamba n'oweesonyiwa omuzeeyi n'otalya busente bwe ntetubeerawo. Kamadi ngenda mwenda. Kale awo ojja kuba onkoze bulungi nange kansooke ngendeko mu katawuni wano mu Kiribedda. Omanyi abalonzi tebeetaaga babula ku maaso. Bakwetaaga. Olina okuba abamu ng'oyitaayitamu oli bwagira naga kanso kansala ng'omanya nti akalulu okyakalina. Naye buli lwe weekwekanoddeeyo n'olinda mbu akalulu katuukodde. Alla kye bakola okimanyi. Kaŋŋende. Mbitegeera Richard. Kale genda obalabeko nange kanzireyo munda. Naye temutabuka. Mwesonyiwe. Ate kasiko ŋŋambye ebyo. Mwesonyiwe. Sisobola. Sebo Nanduutu n'onzirako n'onkuba ng'okubanga akaana ak'emyaka 2. Era sikyakukuba. N'onkuba emisana n'onkuba ekiro. Linda sooka otereze wansi. Kapito. Sebo n'onkuba n'ontuula nako Nanduutu. N'onkuba n'ontuula nako. Ate niweewaana n'okwewaana mbu simanya nze muwala wa Namusoke olw'okuba mbu obukambwe watwala bwa Namusoke onzireko nfuge. Nkulina kati njala nkulage Kapito kalaze entuufu nange ntabuka. Kapito. Ekisinga okunyiza Nanduutu onkubira otya mu nnyumba ya jjajjange. Gwe wampasa nze nakuwasa. Ddamu ekibuuzo nze gwe wampasa nze nakuwasa. Manyi gwe wampasa. Kati kiki ekibanga kinkubya? Lwaki onkubanga? Kale nsumulula tuteese. Obwo obusiru sinza bba nabwo nze nkusumulule. Tugyako emiguwa tuteese. Nanduutuwa. Kaakati omanyi kye bayita okuwamba? Kati nkuwambye. Obuyinza mbweddiza. Ojjukira Amini bwe yawamba Obote. Obote yali agenze gundi singako ng'alina meeting. Amini nga yakulira amagye. Kati nange ndi Amini mpambye gwe Obote nkuwambye. Obuyinza mbweddiza. Obuyinza kati bwange. Ina kisa. Ate ekisa ekyaki. Ate naawe oliwo ennaku eziwera. Gwe wawoola. Naye okyaliwo ennaku eziwera. Naawe olabe. Kati obuyinza obukozesezza bubi naawe bukulemye.